aba people power munkubye ebbanja ddene. Omuvubuka yaleta ekiteeso ekyokuziika tamale mirundi nga yeebase wansi wa taata we uno omuzimu kyegumukola alajana era aze okusaba obuyambi bwamwe mu maaso mugenda kuba nga mumwerabirako ate akatambi k'entandisi nako akatamale mirundi senior eri abaana ba National Unity Platform kagenda baleetera okumwagala oba okumukyawira ddala mu maaso nayo nkyagirina ogenda kuba nga ogirabirako njagala endowooza yo kwezo ensonga nga bene nkola yafa ka video mbadde nsaba kampereka like abye nkasotambula katukera bonna abandi yagadde kumanya kweno information naddala bana ba National Unity Platform wamu ne team tamale mirundi senior abasinga wedde gamba wada boy gwelinda ojalabo muzimu kyagenda okola oyo yalite ekitiso ky'okumuziika finally kimaze ne kikola ki ne kituukawo Abaspurs Tours and Travel bagamba go inango leyo yagala hotel booking yagala agenda Canada namba zawo ziri 66 osoba kubirako ne babiranga bakuyamba kweze ensonga kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero wenjogera ssaawa zineno oyo muvubuka gwe mulaba ku screen yammwe y'omu ku bavubuka abaliwo era bagamba nti no bati mwagala muziika nga yeebase tugenda kukola ki tetugenda kubanga tusimu oba tetugenda kubawa ebikolwa era nga ab'ekika ne bakola ki ne bakkiriza ne bamala gakkiriza okisege naye nga ab'ekika abewe mu kyalo bo baali bamaliridde okubanga bamuziika ng'akoze eki ng'ayimira ate n'entamala emirundi gisindiya obanga bwetegeeza ku video gye yakola ne kwezi yali agambye nti no awo nyini bwe bamuzika si bwe yali ayagala bamuzika mbalina ekyalo kye yali aguze ekyeyo wala nga yagala bakole ki bamuziika eyo yekka cause anytime from now awo we bamuziika bayinza okukola ki bayinza osindawo sinsi ekibuga kinaatera okukola ki okusembera sokolirize ono emizimu kijja mugambye era enkomewo n'ebya video yatamali mirundi omuzimu gw'omugenzi ekiro tegwanzijidde ate batya mba neebase ndwawo okuloota ebirooto empewo nejjanga nnyingi negujja ngenda okugulaba nga yeye tamale mirundi neguneyanjulira nengugamba nkutegedde naye gwazze nga mukakamu nga si ono tamale ono omukazi wa bulijjo ono avumirawo negubaako ebigambo byegukola ki byegukugamba byeguŋŋamba naye nga gulumirirwa nnyo mutabani mwagwo Junior batya gwasose neguŋŋamba okufa kwo kituufu nafudde si bya bulimba bituufu naye asinga okunnuma ye mwana wange Junior tamale mirundi Junior neguŋŋamba nti Junior oyo mubalekedde nze ne kasuku neguŋŋamba Junior oyo abeere mwegendereza abadde nga avuma abantu nga wendi nze mbadde nga muyamba ne muwolereza Junior alina okukimanya nti alina abantu babadde avuma ne bamusonyiwa olw'okuba taata we ye tamale mirundi senior ng'era muli bagamba nti bwe tunaasiba Junior muzeeyi mirundi anaakiraba atya ku ddakiika eno tekikyaliwo okiwuliriza kiwulira ne guŋŋamba nti Junior alina okutegeera abantu abatwagala abantu abaffe ne gunokolerayo amanya ne guŋŋamba omwami Balamu Junior yali avumye ku Balamu naye tamale mirundi nze kennyini nali nvumye ku Balamu Gashumba ne muwala we twali tubavumyeko mwami Bujingo pastor obadde ng'omuvuma Junior abadde nga avuma mwami Bujingo naye abantu abo mu kubeera nti wadde Junior abadde abavuma bazze mu lumbe n'okuziika ne baziika ne bawaayo naki n'amabugo naye ku ddakiika ez'emabega nange kennyini nawulidde nga nkola ki nga nswala ng'abantu bulijjo mutabani wange baavuma Junior ate be bazze ne batubeererawo muki ku mukolo ne gubanga ogugenda ate ne gudda
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku papula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.